Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbuza kuba naffe abali mu kisiibo abasiraamu mwebale kwagala kusiiba. Mu programu yaffe eya Pakasa tuli mu Easter mood eri bannaffe ate abayeri tubaagaliza ennaku enkulu ennungi mbere nga mweteekateeka ffe tuliwo kubawa bubaka. Easter eno twagala ogirye ng'ovudde mu bwavu, twagala ogirye ng'ofunye obubaka obugenda okwongerako omutindo okubanga weddamu ebibuuzo bino wammanga. Nkoze ntya okugaggawala? Nkoze ntya okubaako obulungi? Nkoze ntya okubanga neiba wange gwe neegomba? Okubanga omukulu w'ekika oba omuntu oyo gwe bawa ekitiibwa mu famire omugagga. Mu programu yaffe Pakasa ekyo ky'olunaku olwaleero bye tugenda okubako torch. Tulina abakugu, tulina Honorable Victoria Sekitoleko, omukulu mwami Katerega bagenda kubanga bakuba torch ku mulamwa guno. Katulabe ebibafaako tweyongere okuba torch ku mulamwa gwaffe ogw'okufuna obugagga mu bintu eby'enjawulo by'okola. Kupakasa kwaffe ku mulundi guno tulina abakugu okuli ow'ekitiibwa Victoria Sekitoleko eyatendekebwa Makerere nga gye yakugukira mu ssomo ly'ebyobulimi. Yaliko minisita w'ebyobulimi okuva mu mwaka 1986 okutuuka 1995. Yakiikirirako United Nations Food and Agriculture Organization mu ggwanga lya China, Mongolia ne South Korea okuva mu 2006 okutuuka 2011 nga mu mwaka 2017 yalondebwa okutuula ku kakiiko akafuzi ak'ebiyinza ka Poultry International Limited ng'era ye ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Uganda Agro-Business Alliance. Omulala ye mwami Katerega Uthman, ono kitunzi mu business alina MBA in Marketing and Branding era nga ye ssenkulu w'ekitongole ekya NK Group. Mwami Katerega muna business mwawezezza emyaka 15 bweddu mu kuwunda wamu n'okutuuma amannya business ekimanyiddwa nga branding. Ono ye lujegere mu kutunda era n'okwebuuzibwako mu kitongole kya Starbucks International. Kaakano kano ke kaseera tuwa abakugu baffe amatu mu programu yaffe Pakasa. Okola kyamaanyi okwekuumira ku program ekukuumira mu kumanya ebintu eby'enjawulo ebituuseewo mu ggwanga lyattu erya Uganda naye nga bigenda kukulaakulanya. Mu program yaffe ekyo ky'olunaku olwaleero ndowooza akagambako kalaba funa obugagga mu bintu eby'enjawulo by'okola. Batubuulira ebintu eby'enjawulo ebisobola okutuyamba okutuuka ku buwanguzi naye nga mulimu ebimu bye tulabanga ebitono naye nga byankizo. Ekyo ky'olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ekintu kye bayita branding. Abamu abali mu classes za business bagamba bane brand yo. Tutera okulaba Vision Group brand. Tutera okulaba Omumbejja Ndegere Leila brand n'ebirala ebigwa mu koowo eryo. Abakulu bagenda kutunnyonnyola osobola kukituukako otya mu business y'entonotono gy'okola abantu ne batandika nawo okuyita brand ate nga by'okola biraga ekyo kibayita. Tugenda kutandika ne Honorable Victoria Sekitoleko tukwaniriza ku program Pakasa. Neyanziza Omumbejja Leila nga bwe bagambye nze Victoria Sekitoleko nga nze nkulira Uganda Agro-Business Alliance ate nga nze nkiikirira abalimi ab'ebibira n'ab'ebyennyanja ku Private Sector Foundation of Uganda PSFU. Neesiimye okubalabako mbaagaliza amazuukira amalungi n'abasiraamu ab'ewaffe ab'ebutambala n'awalala wonna mbagaliza ekisiibo ekirungi. Tweyanza nnyo Honorable. Ate ku luuyi luno tulina omukugu ye nga yakuguka mu bintu bya branding. Tutera okwogera ku personal branding. Njagala business yange ebeere brand. Abantu abamu tulina n'abayimbi w'oyogerera ennya ly'omuyimbi oyo ng'ogamba eyo brand. Kakati ono ye omwami yakuguka mu bintu ebigwa mu koowo eryo. Tukwaniriza ku program Pakasa mwami Katerega. Omumbejja nsiimye nnyo okukyazibwako ku programu eno. Ndi musiimu kubanga nti abantu baffe naddala abavubuka kitwetaagisa ffe abagezezzaako okukola research ez'enjawulo okudda ne mutukyaza ku programu nga zino ne tubuulira abantu baffe ddala ngeri ki naddala gwalina bizinesi gye tusobola okuyambagana. Ebitabo tebikoma ku ssomero. Ebitabo ebikulu bye bino byennyini ebituleese wano.
Okay, tuyanza nnyo mukulu. Ebitabo ebikulu byebyo byennyini ebituleese wano. Ako kakulu nnyo kakubeeremu gwe omulabe waffe wa Pakasa. Honorable tujja kutandikirawo. We twogera ku branding omukugu agenda kukitubuulira mu bulambulukufu. Naye katutandike n'omuntu nga Ssekinoomu. Njagala kweyongerako mutindo oba njagala branding nze kyendi. Naddala eri abantu abali mu buweereza, abayimbi, abakozi b'oku TV, nga bizinesi yo yabuweereza, nkola ntya? Ekisookera ddala bizinesi yonna yonna gy'ogenda okutandika ebeerako ettaka ekifo w'ogitandikidde. Awo mu kifo awo burandi yo weerina okutandikira. Katugambe nti kuba nze nva mu byabulimi, katugambe nti gw'osazeewo nti ojja kutunda ntuntunu, ojja kuba ozirima mu kifo awo. Abawaka bajja kulaba bw'ozirima, ne bw'ozinoga, ne bw'ozitondola, oba ozitereka nga nnyonjo. Omuntu n'amanya nti ekya Leila bwe nkirya kyo sikirinaako ki sikirinaako mutawaana. Kati olaba Leila n'entuntunu batandise okubeera obumu. Kati omuliraano bw'ajja okukyala n'asanga maama wo nga talina kyagenda abananga oli mu bwangu banguweeyo ki lya ku ntuntunu za Leila. Tuzinazeeko nedda namulabye ng'azinaaza ate ye ekya Leila kasita abana tekirima namu tekirina mutawaana. Kati oyo ng'abulira omuliraano omu y'anaabeera n'edduuka onoobaolyawo ng'atuuse. Nawulidde nti Leila alima wano entuntunu ate bangi abazaagala kuba kati abantu bayiza okulya ebirungi. Olaba bw'ogenda ngo kati ekyo ne kijja nga kigenda kikula. Omutawaana oluusi we gutera okuva. Leila kuba nti abadde alimye entuntunu kalimiro katono nnyo ate ow'edduuka azaagala mu kifo ky'okugenda olime entuntunu omanyire ddala nti eno ntuntunu ya Leila ng'olyoka ogenda ku luguudo ogamba abavubuka ani alinayo entuntunu ani alinayo entuntunu baba bazisuubudde gy'otategedde ozitutte ozitunze. Eyo teba brand. Bwe tuba twogera ku brand tugamba gwe nannyini n'ekikyo kye weekakasa nga bwe kiba kyakulya naawe kennyini osobola okukirya nga tolina ky'oyongeddeko. So erinnya lyo na kino ky'okola. Tweyanza nnyo Honorable. Omukulu Mwami Katerega, Honorable atubuulidde ku kintu kye wandiise brand. Erinnya lyo n'ekyo ekintu ky'okola. Abantu abamu abaagala okubaako ewala bakoze kye wandiise erinnya. Abamu mu bulungi, abalala mu bubi, n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. N'ebintu ebimu babikoze naye ate ne batawangaala mu field eya branding. What are those exceptional things? Ebintu ebyenjawulo bano nti weeba TV eba Bukedde, weeba conglomerate eba Vision Group, ebintu webityo okusustaininga brand oba erinnya. Njagala tukatinga cross okuviira ddala ku bantu nti ono omuyimbi abaddewo ebbanga. A case in point Silver Kyagulanyi nti ne wowulira oluyimba lw'emwaka ki waali. Ono muzannyi wa firimu abaddewo ebbanga Mariam Dagire. Njagala twogere ku kintu ekyo. Mululumodo wange wano mu Uganda mulwana omugenzi kama amusaasire. Y'omu ku batandika programu eno kwoli Pakasa. Owekitiibwa mulwana yazimba brands. A brand esooka ye Nice House of Plastic. Ne kati nga ne peni ffe gye tulaba Nice. Era ne ku ssomero kati bamanyi n'okugoba abaana nti aleeta ki? Nice. N'azimba Uganda Batteries. N'azimba ne Jessa. Kati ate abaana bajja ne bakyongeramu okulaga kyendaga kye bayita brand. Abantu babadde bakimanyi nti eyo brand. Owekitiibwa mulwana yagizimba. Twali twakatuuka ku programu wano ogamba oyo si mutabanyi wa Sembule. Sembule omumanyi nga ki wamumanyi nga ki. Kubanga utaintroducing bwe tutyo abantu tebajja kutegeera programu gye twogerako. Y'omu ku bantu abasooka okukola bank wano mu Uganda. Era ffe waliwo rediyo eyofe esemba buli mu kyalo naye nga Kasembule ssebo ke karediyo akakola ki akawulirirwa akawangaala ate ngera oba tolese Sembule ne muze yakubuza ate kati ewa kikyewa ate tekafa Sembule nga tafa. Kakati kye bayita brand kyekyo mu bufunze njagadde ekinyonyero bwinti abalomodo bange babiri kati gwe atuwuliriza n'atulaba
bw'oba ogenda okwetegereza kiki ky'oyagala okukola okiwadde erinnya gwe kyokola bw'olwala nga nakyo kirwala oba bw'ofa kyonna ky'okola kiwe ki erinnya bwebanga kati ng'omuvubuka gwenda byakola engatto naye golowooza bata amaliba agajjawo gagula byo gakozesa naye yakiwaki erinnya n'amaana n'akiwa brand kakati bwe yamala n'apromisinga nti ye n'engatto ne bw'ogikola otya naye nga promise eri genuine yatusuubiza nti ogula engatto obeerera ddala ng'oguze engatto esobola okubeerawo omwaka n'omulala najja n'ajambala muto ekizibu kye tusinze okwonoona byonna bye tukola nti gw'ogamba nti nkuwadde entuntunu naye nga tozitadde mu package otugaa nga zivunze abasinga wano kati fe tulima mwanyi for example batugamba nnyo adinge tugatteko omutindo ku mwanyi naye abantu baffe abasinga anoge mwanyi olw'okuba ayagala ssente n'azikalirira mbuzikale mangu ebyo babikola era batuwuliza abali ddala wano central babikolera ddala kakati ate Uganda Coffee Development Authority netandika okugoba abantu bazaanika ku ttaka kati already erinnya lyo abonyebonye zirimye emyaka 6 osse erinnya lyaki bwetabibuulira abantu nti buli kyonna kyokola olina okukikola mu bimwegendereza brand togizimba buzimiti wa expectation pozi twagambye mu Luganda abantu kyebasuubira mu nice awo njagala honorable akwate honorable okwongereza ku mwami Katerega kye yayogedde waliwo abantu abandyagadde okubenchmarkinga nga tubagamba wano branding naye ngaabo amaanyi gabagwamu dda bagamba already waliwo brand ziriwo woyogera ku sabbuuni omuntu akugamba ndeetera kino ekika omuntu akoze atya okuba ne confidence nti newankubadde waliwo brand ezirina amanya ng'omukulu wayogedde bano abantu abalala bagala okubaako wee batyo obutaggwamu maanyi oba okusobola okutapingamu akakatale biki ebirina okukolebwa ekisookera ddala bannayuganda tulekerawo okulowooza nti buli kimu olina kukoppa kikoppe kati bwe wabanga nga waliwo katugambe nti abamata gye bali Jesalato Mega bonna bali eyo tewali kikukaka kugenda kwenyigiriza muki mu ekyo ontegeeza ki katugambe nti olina naawe okola mata kati amata we tutuuse balina engeri gye bagajjamu akaprotein ke bayita kakaseeni akantu ako kalimu ennusu so mu kifo ky'okugenda okukaayanira eri awajjudde abantu tugambye kwongerako omutindo gweyongerako omutindo kibeere nga kyawagguluko kati kyekimu nakiri kye mbadde ngamba ekyentuntunu kati waliwo bw'oba ovuga ng'ova ekabala okugenda embala waliwo batunda entuntunu naye bazitunda sinsuse zibeera ku kabbo bwe ziti era bw'ozigula weewuunya oba oziriirewo oba okola otya kakati oyo yeeyo ye burandi ye kati gwe gigule ogende oginaaze bulungi mu mazzi agafumbiddwa agalimu omunnyo ogisibe bulungi nga okuva mu kapakitiko okugenda mu kamwa kange tewali kintu kinaagituukako ogiteekeko Leila Ntuntunu Limited kati buli lwe n'abanvuga oba okuva e Masaka okudda egindi nga Leila wabeera abadde mutuyimirizeko awo mu nnyendo Leila tero teyalabise nti mu buli ngeri yonna gwe munnayuganda nkusaba kino ebisobola okukoleka wano e Uganda bingi ennaku zino batugamba tulye ebiryo by'ensujju naye sinnalabayo apakeginze biri ebyo bulungi kati mu kifo ky'okugenda okoppe kuba walabye gweke akoze emberenge ate ezo tojja ziyita gweke amagezi genkuwa yiiyaayo byensonga lwaki program gundi Pakasa olio wa season eri yali ayogera ku buyiiya bannayuganda muyiiya nnyo naye ne mubivaako kuba muba temulina gwe mugoberera nkwegayiridde yiiya atelemerako eryo lyerinnya lyo
eyo ye brand yo ebere brand identity yo ye brand identity yo tumanye nti entuntunu ne Leila bali bumu. Tuyanza nnyo Honorable. Omukulu njagala twogere ku personal branding, twogedde ku product, twogedde ku ki, ne waliwo abantu nga ye ng'omuntu ye business nga bakola bintu nga buweereza. Branding y'omuntu ssekinnoomu biki ebirina okukolebwa? Kuba batubuulidde ku business mutindo, buyiiya, kulemerako, kubanga ekintu okikola nga kisikiriza ate kuggwe ng'omuntu. Kuba tutunuulira okuva ku ba CEOs abakulira ebitongole, abakulira business zaabwe, abantu abakozesa social media okola emirimu, ba MCs, abantu abagwa mu koowa eryo. Ekisooka mu byonna kumanya talent yo. Gwe kiki oli muyimbi oyimba biki. Ekyokubiri n'okumanya audience yo. Katukeze oyagala kubeera MC owaki comedy kusesa bantu ani kati awo olina okusooka okutula wansi nonga nze njagala ku specializinga muki mikolo nambaga ekisinga okutulemesera ekisinza okusuula abantu ayagala abeere MC w'emikolo n'embaga abeere owa corporate brands abeere MC owa government n'omukyaki kulumbe ye MC kati atula wansi n'atafuna budde kwetereeza ne bamumanyira nti ono oba yagala mbaga ye mukugu bakidawo kubanga birimuko ebyokunoonyereza bingi. Ekyokubiri ne trust. Tosobola kuzimba brand yo gwe ng'omuntu ng'oli bwakwayalinga ku mukolo ojja leeti utandika n'omuvumo mwampadde n'obusente buto toperforminga your expectation. Nakirabako ku mukolo ogumu obayita omuyimbi omu nga yes manyifu nagamba mwampadde n'obusente buki butono sisobola muyita nze okuvako negamba kibi okwogerako olumu omuntu aba akusebbe. No, find your way outside. Kuba you're promoting a brand. Promoting a brand si kyangu. Waliwo ebintu ebimu nga tojja kuyomba. Ekyokubi ekirala kye njagala omanye twakatulidde wano waliwo agaggawadde waliwo akyusiza wabadde ng'ali age 18 agenze mu 19 waliwo omwana omuto azaaliddwa. There is a change oba kye bayita test and preferences. Abantu bye baagala bikyuka buli second. Era omuntu yenna ayagala okuzimba brand yo nga tolemerako ate nga tokola research. Oba nga tokiddingana. Okuddingana kirala. Naye oteeka okuba ng'omanye ebitambula. Ku lw'okubanga buli lunaku lifestyle ekyuka. Era y'ensonga lwaki abamu beeribrandinga. Omulungi ali ku program Pakasa omulamwa ekyo kyonako olwaleero twogera ku branding oba gwe kikyoli okikoze otya okukifunamu. Abantu abamu brandi zaabwe nnungi abalala brandi zaabwe ziyina ebizibu bingi. Kati tugenda kulaba emboozi ey'omuvubuka ono tulabe engeri ye okusinziira ku bakugu gy'asobola okukozesa branding okubaako waali naye ate tulabe n'engeri gy'osobola okuva ku eri side brandi weeba ebadde efunye obuzibu odde ku eno side entuufu nga tukozesa obubaka abakugu bwe bagenda okutuwa. Tovaawo. Twakyaddeko ku Komuka Skills Hub abakula engatto obusawo obw'enkuba n'ebintu ebirala ebiva mu bipiira n'amaliba. Twayogerezeganyizza ne Mwami Businge Didas atugambye nti yatandika obuyiiya obw'okukola engatto ekiwadde bavubuka banne emirimu okubanga kati tebajula olw'obuyiiya obwabongerwako. Yasooka kusisinkana mbeera emusoomooza ku bagabi b'emirimu naye yasalawo okutandika ekikye nga bw'atunnyonnyola mu mboozi eno. Tukola ebintu by'enjawulo omuli engatto, omuli sandozi, omuli wallets, omuli bags, cross bags, buno bag obutonotono abantu bwe bagira, emisipi,
then okutraininga naddala nnyo abavubuka mu kukola ebintu byebimu. Kyanjawulo ki ekyajja kibeeyongerako mu buyiiya buno? In fact bwe namala okusoma nga sina batandika na bino nagenda wali wandigeya wansi ne tugenda ne mukwana nga okusaba emirimu. Omuyindi yampandikira buwandikizo omuwendo gwagenda okumpa naye nga ngagenda okunsasula emitwalo 12 nga waliwo lunch nebiki nenegoba okufuna amaanyi nengamba waakiri kankole ki kangende twandike ekyaffe nenfuna mukwano gwange omulala nalina background ey'ebyemikono because nze kennyini ekyampa fees ku university nali nkola sanduuko z'abafu. Okumanyisa abantu nti mulina ekyenjawulo kye mukola ng'engatto n'obusawo kati nga mmwe abaali batandika mwakikola mutya? Twateekamu component ey'okutunda sandals then tulabirire activities za organization. Tutraininzeeko abaana abawera nga 89 kuva twatandika tewatali ssente ate mu abo 89 11 ne bagulawo workshop nga zino awalala mu bifo ebirala. Makati awo abantu ne batandika okutulaba ebintu bye tukola naddala nnyo mu bavubuka. Kati wabeerangawo ekitongole awo wennyini kati kitandika otuteekamu activities zaakyo. Baba bagenze eyo kilininga nga tugenda nabo, baba bagize nga tugenda nabo, kati nabo ne batandika otuwangayo bu incentives kati awo ne tutandika ku increasinga mu material yeyongedde mufunyeyo obusente mukozeemu engatto so nabo batuyamba nnyo. So ne tutandika oziteeka mu shows tugenze ekyambogo Lugogo tuguddewo Facebook pages tu advertisinze ekintu kikutte because fe ebintu byaffe ebisinga byonna kuva tubikola Facebook yebadde tweyimiriddewo mu katale era abantu bonna batumanya abonna 90% abatumanye because of Facebook. Ne kati ate naffe twa advancing omutindo ne tufuna platforms endala website WhatsApp for business Instagram TikTok ezo channels zonna osobola advertising ra ebintu byo either cheaply kasente akatono oba bwerere. Ebikozesebwa kitwandise materials akulaba yandyagadde okumanya mumujjawa era ayinza kumalawo ssente nga mmeka. Material ono mu kusooka twali tumujja Kenya kubanga Kenya bomwereetera abeera cheaper naye corona bwe yajja ne becoming hard in terms of kufuna material ng'okola order ng'amala weeks nga 2 nga tajjanga kati ne tugamba tukoze ki kubanga twali tulina okukola ne tutiminga up n'omwami eye Katwe kati yatuleetera material tibo baleeta wa kutunda wa kusuubula kati bo order zaabwe zijjira mu budde kubanga batwala bingi nnyo naye ogenda kwesanga nti square feet emu eya leather ogigula nusu nga 7 naye kati nga tegendako square feet 2 kati nga tongeno egendako square feet nga 2 atobaze sole nga tobaze insole square feet 2 sigwe mutwalo gumu 10 kachegeeza otekawo leather wagumunya nga tonateekako gidayinga kubanga kati neddiba libeera nga likyali ro so ogenda kwesanga nti engatto sande ennungi ng'ogikoze ng'ewedde leba byonna nga biwedde eggwera mitwalo nga 3 kati naawe n'olaba makapu gy'oteekamu oba otunze 3 kitundu oba 4 n'olaba ekyojjamu. Ebintu byaffe bibadde quality tubyesiga biri quality ate birungi nnyo. Ekyomukisa omulungi gavumenti naye ereese factory ekawumu era President Museveni yaji launchinga recently. Tulowooza naye ejja kuba step kutuyambako okukola ki okufuna leather omulungi mu Uganda. Omuvubuka akulaba baako ky'omulekera. Tadanya abavubuka abasomye balina endowooza egamba ebyo bintu by'abataasoma naye omusanga ku street mwaka ogusooka engato yagwa olubege saata yambaleemu ali awo tategeerekeka naye ate gwagamba by'abataasoma mwe mugenda mu maaso omuntu okuyiga kimutwalira emyezi 4 n'asobola okukola engato naye bw'aba ne passion nga kyakola akyagala nga talowoozanga bali nti bino byabaalemwa nga akirinamu essuubi nga naffe bwe tulinamu essuubi kubanga tulowooza luliba lumu eneve mu kumuka efuuke skills university. Bwana Businja akugambye tekikutwalira budde okuyiga
kasita obeera n'ekiruubirirwa ekyokukulaakulana. Mbakulisayo nnyo mukuumulamu okwo n'embebazo okukumira ku program Pakasa tukugamba kufuna bugagga mu bintu eby'enjawulo by'okola. Ffe tuliwo okuwa bubaka, tuliwo okuwa ebintu ebisobola okuyambako ku lugendo olwo ng'olutandise. Bwe twagendeddeko mukuumulako twalabye emboozi ey'omukulu eyatandikawo bizinensi ekola engatto, emisipi n'ebintu ebirala ebiva mu leather. Naye nga we twogerera mwami musanyufu ayina ke yeekoleddewo, tukwebaza okukola. Kakati mwami Katerega, okusinziira ku mboozi ey'omukulu oyo, nvubuka muto awadde banne emirimu, akoze ebintu abantu abamu ne ku myaka emikulu bye batasobola kukola. Ayongedde omutindo ate tanyomye mirimu kuba akola ngatto. Naye gwe ng'omukugu mu bya branding osuubira kikyayina okwongerako okuva kweri eddala lyaliko okufuukanga brandi zino abantu ze beegomba mu ngatto? Nesimye nnyo okuba nti tusobola okwogera ku bantu nga baffe nga baawano ate nga boogera olulimi omuntu yenna omulala lwasobola okukola ki? Okuwulira era n'ayigirako. Kati okukola kulimu stages. Kulwokubanga kyenjagala tukkaanyeko ffenna nti olina kusooka kutandika. Ensi neekola ki? Neryoke kumanya nti kati awo atuuse alina okweribrandinga. Okweribrandinga kitegeeza ki? Nti alina okutuula wansi n'akola vision ye eri standard vision. Kati waliwo kye bayita core values, tebiba mu Luzungu. Akuba nti tubiruzunguwaza ne bitulemesa abantu okutegeera nti values kampuni yo oba kyogenda okukola biyamba nnyo abatuwuliriza ng'okola bizinesi. Naawe ali mu kyalo gy'otudde oba tolina values za bizinesi yo n'oba oli mu salon nti cleanliness is a value. Obuyonjo bw'obubanga oli mu saloni nga tomanyi nti obuyonjo kyekimu ku value ya saloni yo oba olina giggala. N'omukulu kennyini wabanga atulaba bulungi olwokubanga nti gwe mulamwa okwongera omutindo ku kyakola kati alina okuddayo n'agamba komuka neyenyeza ani. Komuka engatto eyo ng'okyagyetegereza kati twagala omuwe obubaka obugenda okumuyamba abantu abalala nabo bakole ki? Bakujoininge bagule. Omwami ayogedde ku bintu eby'enjawulo ebisookerwako. Ekitegeeza nti mwami Komuka direction gye tumutwalamu ku rebrandinga. Ekintu kye kirungi n'ayina okwongeramu amaanyi. Abantu abali ku jjana eyo ey'okwongeramu amaanyi, nina kajuisi kange mbadde nkakamulira waka naye abantu bakategedde. Njagala nkawe erinnya, njagala abantu mbawe kye basuubira oba kye nabasuubiza, ate njagala bakasitoma beeyongera obungi okukyusaamu naddala bizinesi z'abaana abantu baffe abatonotono, okugiwa brand identity oba okugendayo. Biki bye nina okukola? Ekisookera ddala materials z'okozesa ebikozesebwa olina okukakasa nti obirina, nti olwaleero n'enkya na luli by'okozesa. Kuba tekigasa kugamba nti kati tugenze mwami Katerega atuwadde amagezi engatto tukitaddeko erinnya Komuka. Kati ate ne bakugamba nti obadde okozesa leather we Uganda oyo nga bamuseera nnyo. Waliwo n'alabika nga leather era naye akola nga leather. Kasita otandika ebyo totawaana. Kubanga erinnya katugambe nti bw'oba mu mbejja, omumbejja asalibwa mu mbejja tokeera ku nkya noga nti ndi wano ndi mu mbejja. So engatto yo bw'eba nti ddala leather mutuufu ajja kubanga mutuufu. Nti omwami ali esembabule bwe n'amubuuza nti nzija kukulaba ku Sekukulu nkuleetere ki? Olyose n'oyogera gitira wali ku gundi onfunereyo engatto ya Komuka, njagala ngituuse eri nga yeeyo gy'asuubira, ateekemu ekigere awulire nga kamubugumya bulungi, kamukutte bulungi yeeno weebale. Nti mu buli ngeri yonna Komuka abakolera Komuka tebajja kuwerekera ngatto eno, njagalayo yebeeboogerera. Nti kasita olabako ekigambo oyo leather we Uganda ng'ebyo biteredde emyaka 5 ng'oli bulungi. So nze amagezi gemuwa nkakasa
eryokubo lyakutte lijja kugaziwa era bangi bajja kutandika okukola oda ne branding ajja gikola nga ayambibwako mwami Kateregga naye mu buli ngeri yonna tuva ku mulamwa quality what is quality mu Luganda omutindo gw'ogwako omuka okwagala amagoba amangi tekikujja ku mulamwa n'otandika okwagala mwanguye aliwo naawe wasomako jangu wano nedda omutindo omutindo ekintu ekimaliriziddwa n'ebyo byonna by'oteekamu kuba obwedda ndaba ateekamu gamu ateekamu ebyawansi ateekamu ebyawaggulu buli kimu nga kyewakola ku bbalaza kyoba okola ku Lwomukaaga kyoba okola mu Desemba ne mu June. Okay, Honorable, njagala twongerezeeko ku sustainability kubanga tuba n'abantu nga Komuka myaka 2-3 mu business ogenda okuddamu okuyita we yali akolera nga takyaliwo obuzibu buliwa emirundi egisinga obungi butaba na pulaani oba kuva ku pulaani kuba covid bwe yajja abantu bangi benali manyo naakolera wano naakolera wali aidha obuduuka buggale naddala obwo obuduuka bw'oku nguudo kwali wabeerawo woosiwoozi woyimirira ng'omanyi nti awo batundawo amenvu amalungi ogenda okuyimirirawo nga takyaliwo juno jjojjojjo nayimiridde awantu ne mbuuza omukyala watundanga mapapali amalungi ki ekyatuukawo sente zaabulira mu school fees ebyo ebyobutayawula bya buli lunaku na mbeera ya byabufuzi byakufuna embeera y'enfuna so ekyo kimu ekyokubiri oluusi nga bwe ŋŋambye okwagala okukola amangu ennyo waliwo omukyala yali atunda e Rwanda eyo nga bamuwa essente za kirooto n'akwatibwa amabbabanyi n'agamba muliraanwayo naye yali alimu ebintu bye bimu ebyo nti singa okola bwoti ne bwoti ne tutunda maama ekyayamba omunyarwanda yanyiiga n'amuyita namugamba njangu olabe n'agenda nebba yagala nabulako wentunula nafukamira bufukamizi engeri gye ndi omukazi omuganda neneetonda nemubuulira amazima bambi omunyarwanda n'amusonyiwa namugamba nti nze wakiri mpa akatono naye ng'ompadde kali kemmanyi so kyekyo obutayawula bizinesi nagwe kuba omukulu yagambye nti erinnya eriryo liryo naye kino kyogenda okukola kiwe erinnya kati okiwe n'esente zaakyo n'embalirira yaakyo n'okunnyonnyola kwakyo. Twayanza nnyo Honorable. Omukulu tugenze ku side ey'abannaffe ng'erinnya walikolako ne liba ddungi ne bizinesi wakolako ebintu nga birungi nga Honorable wayogedde abamu ne batafuna na mukisa kwetonda. How do I rebrand? Abantu bayinza okuba nga bamanyi abantu abamu tubalaba bayimbye erinnya olikoze naye nga wakolamuko ku nsobi ebintu ne bigaana n'otya naye nga tomanyi nkomyewo ntya ne tuba n'abantu era mu bizinesi wafumbanga empombo naki n'obaamu akadde abantu n'obawa ebintu ebisuzeewo ebintu ebitali birungi ng'oyagala kudda nkoze ntya ku side ya branding. Mumbeja neyanziza Honorable alina kyayogedde wano waffe tukira bugezi ku makya n'ogaggawala abamu batunda bibanja bya famire zaabwe n'agamba ne bamusomera ddiiro abalala bakamiliyoni akuba ebidomola kati nange kantandika walala bagundi asuubula ennyaanya n'agamba ndikola ki ekisinga okwonoona abantu kuyingira bizinesi nga tagikoledde nteekateeka abazungu gyebayita vision bayagala kubaaki actually mu branding ebeesinga nnyo kikyoyagala bizinesi yo ebeere kyobola tukola brandi slogan oba promise wano mu vision tuga twagala njagala okubeera nga nze asinga ne channel etuusibwako ebya business ngeri mu million followers. That's true. Kati ogenda tuukayo otya ekyo okisetinga n'okiwandiika buli lwoloota olaba gy'olaga kati atuwuliriza kati ng'omukulu Komuka wali nawulidde vision ye bulungi twagala Komuka eneebere Skills University eba ne byogenda okukola okutuuka ku kiri kyokola ki kyoluubirira
kati emu byonna kyalina okusookako kwe kweri brandinga n'afuuka koomuka n'akola ne brand promise ye nti the best shoemaker in Uganda oba in East Africa kuba kati ennaku zino kyakola ki kyafuuka regional bw'amala okiseetinga olwolera amaze okumanya agenda kikola atya amanya ati neetaaga okuba nga nyina quality neetaaga abantu naddala abakozi abasinga obungi naddala buli muntu gwakola balowooza nti ye yekka tewaliwo bizinesi yonna gyokola nga tulina bakozi abantu abasinga brandi yaabwe ne bweyeri brandinga atya bavuma abakozi tebabawa bitiibwa brandi kikulu nnyo ng'omukozi ogimusomeseza nga this is our belief n'otekawo culture bw'oba ofumba mmere ng'ofumba luwombo ye culture yo era bwe mba nvuga wano ne bwanya kusiibulukira omuntu oyo afumba oluwombo luki olulungi kati muri branding omuntu bonna abantu abali branding basooka ne bakola ne bapapala kati waba eri branding aba amaze okutegeera nti kakati nno ngenda kumanya values zange nti ekisooka integrity abamu bavuma abantu babba abantu banyaga abantu kati wowe omaze okutegeera nti kyonyaze olwalala tutandikaho nale bwe yagambye nti bw'oba kati oyagala gaggawa ne kuwanyaga genda ofukamire omwetondere. Yes, our honorable njagala tukwate njagala twogere branding mu njogera kuba ebintu ebimu omukulu byabadde ayogerako byetololera nnyo ku communication. Njagala twogere ku branding ya communication mu business eyamba etya tulina giteeka tutya mu nkola ekolebwa ddi ate ekolebwawa. Ekisooka nti bino biseera by'amazuukira mu bayibuli mulimu ekigambo ekigamba nti fuganga akamwako. Mu Baganda ne tuba n'olugero olugamba nti asirise teyeejjusa. Naye ennaku zino waliwo enjogera egamba sijja kusemba nakyo. Nkwegayiridde gwe munnaffe agenda okukola burandi weeteekeko erinnya tukumanye nti ye gundi ne gundi. Bw'oba ogenda kukola bizinesi yonna ng'osuubira okutunda ekintu kyonna akamwako buli ekikavaamu kibe nga kizimba bizinesi eyo ate ekyo kitandike nga tonnateekawo wadde ettafaali erimu ku bizinesi. Nga bwe nagambye nga naakatuuka bw'oba oli ku kyalo oba oli awaka nga waliwo be musosogana nabo ate kale kino ate kale kiri kati okuva kati gw'oba asooka okwetonda nsobeza ne bw'oba ng'obadde otudde awo oli naava eri n'akulinya ng'akigenderedde mugambe nti nsobeza okugulu kwange lwaki mbadde nkutadde eyo yeewuunye nti ono yabaaki batandika okulowooza nti olina magezi. Abo bonna naddala ab'okukyalo naddala ffe abakazi abakaddekadde nga tulina olugambo muwala wa gundi oyo yabadde bw'ati whatever oyo bw'omusanga kuba alina abaana n'abazzukulu ye ayinza okuba nga si yagenda okugulako by'ogenda okukola naye abaana n'abazzukulu be bagula. Oyo bw'omusanga kali lugambo fukamira nti atuuke eka agambe nti maama leera yabadde ki ku luguudo wali ambuuziza afukamidde yanti kino ekisiibo kiggweko nga leera akyafukamira. Kati ogenda okutuuka okutunda entuntunu ng'amanyi oli leera afukamira maama jjajja onoogulako paayo za 10 kati ng'awomerwa n'abaana nga bagula n'abazzukulu abali e Kampala nga leeta kibbo maama yagambye ow'e Kampala ayagala kibbo okiraba. So ne bw'oba katugamba ogenda kutunda mandaazi ennaku zino bwe ntambula mu Uganda muno ndaba amasomero abaana bangi ate si bonna nti baavu n'olwekyo buli ali okumpi n'essomero akatale nga kanene kati abaana abo si be bato naye be bagenda okugali kati gwe maama bebyokulingiriza kale akaana kagundi tekanaaba ate akaana kagundi ebyo sibikukwatako gwe bizinesi yo yegwe leera atunda entuntunu abwana buno bumanyi bugambe nti entuntunu eyo aziteeka mu kapakiti mubeeramu n'entuntunu nnya zokka n'akuguza nusu 10 naye ziwooma ate tolwala lubuto. Olaba bwe batandise okwogerera omukulu yabadde agamba gwe kennyini tosobola kwekolera bizinesi buli kimu kati abo nga be batandise okwogerera. So bavubuka mmwe mbasaba ekintu kimu fuganga akamwako. Ekintu kyonna kyolaba nti gwakyogedde tekikuyamba oli bw'okigambye tekimugamba kyesigalize tokyogera ekyo kyogamba mbusijja kusemba nakyo bwe weetonda noddayo eka
owulira oddayo owulira otya oba owulira emirembe naye bwe kiba nti kati namuvumye ne muleka muvumiro oddayo ng'okyatumbeera kati olwo n'osula bubi ng'ate oli yabivuddeko dda kati nze kyembawa wano mu njogera buli kyoba oyogera kasita oba nti otandise bizinesi ate abantu bano bajeregayi mukama yakoze juisi naye maama alinga eyayozeza mu giraasi mwetondera omugambe nti ndooza waliwo akansobedde nawulidde bwenti ne bweti nja kuwayo ekikopo kyabuwa onsonyiwe so akamwako enjogera gy'oyogeramu kikulu nnyo mu brandi yo kwa tuyinza kunguza mmere ya mpaka tuli oli awo oyombye nange nkugamba ndeetere emmere hawo so nze kanyiige ennyombe gweseka ugambe bamasenga ako kansobyeko gwegayidde ensonyiwa omukulu okwongereza ku honorable kyayogedde tulina abantu nga brand bazikoze agaanye okwemaketinga kankozese kugaana kuba waliwo abantu abalina ebintu ebirungi naye nga beetaaga bajjukiza oba kubabuulira mukikoze mutya okutuuka ku bantu abangi abantu abalina brands ennungi naye nga marketing ebulamu tukola tutya oba balina kukola batya baagala kubeera bo tebaagala kuleeta abantu bakugu balala anti mu kutandika oyinza okuba nga tolina ssente mwami Katerega kyenjagala osooka omanye nti anti oba tolina vision ojja kulowooza ne sente zolina tezisobola kukola abasajja bonna analiko China nengulako kajuisi kampomera nnyo ne kapaketi najja nako naye nabeewuunya kaliawo kakiosi kankayite kakiosi bampa kajuisi nga kali packed kaliko enamba z'amasimu nga balina ne business cards you just call us. We will prepare, you come, just take whatever you want. Otuuka mu business zaffe wano zetutambulira nga n'abanene talina business card. Ng'otuma omuntu mu kibuga okuddamu okuleetera ekintu we wakigula. Tokyajjukirawo, tewali address, takola kikati abantu abasinga. Yes, tobanase nekoze ensi zino ennene ate nga baali baavu nnyo. Bategeera kye bayita okwetunda nga otuuka wotandikira kakadi kaabwe weekali kolas wano abasajja balina bizinesi zennyini naye nga tebasobola kuba na address eziri organized nti kakadi kaffe kaako ojja kutukubirako kati njagala kwanukula nti ekisooka brand zonna ennene n'entono zirina okuba n'amannya. Njagala twogere ku mannya ki kuba ennaku zino ng'oviiridde ddala ku personal brands bizinensi ezimu abantu bawa ebintu byabwe amannya n'ogwamu amaanyi ng'ekiri munda kyawukana n'erinnya ng'erinnya bbi nnyo woogeraageranya n'omuntu ekintu kyawe n'omugana naye mu mannya gonna wasalawo kwetuuma nga munnange nno baana baazikola dda ebipande babikola dda so njagala tuge wemba nonda erinnya erya bizinensi yange oba personal brand biki bye nina okuteekako oba okusimbako essira ebiseera ebisinga wano tweyagaliza nti oyagala onoonye erinnya nga kirina kye likujjukiza kati tetuufaayo kiki kyerigenda kukola poza ayinza okwongerako mumbejja transporters kati gwe nomanya nti mumbejja ali mu transport ekyo kiba kirungi kubanga oyogedde gwe kyeweeyagaliza naye n'okiwa kyekikola kati omuntu abali mu transport okay naye abasinga programu eno gye tuliko yennyini ejjeyo omulamu omutuufu nti pakasa otegeererawo nti pakasa ku pakasa eri kuzanya kati abasinga abatulaba kye balina okusooka okumanya gweoba olonze erinnya ku kintu kyokola ddala omuntu alowoolezaawo n'amanya nti ezo ngato tulabye mukulu atula ngato birala ki byokola waliwo main product ne wabaawo ebirala ebyo byolaba birabanga ebyokusaaga nebiriikiriza bizinensi naye ng'abantu tebabikola ki tebabimanyi kati njagala nnyo tutegeere branding bulungi bw'oba omaze okukola erinnya tekikomaawo mu linnya tulage products zo
era abantu bazikole ki bazitegeere. Okay, Mwami Katerega. Honorable, omukulu atugambye nti waliwo ebintu bye tulina okwongera ku linnya lino ery'okubrandinga nga tumbawumba program eya Pakasa ekyo ky'olunaku olwaleero tulekereyo ebintu 5 by'osuubira ebisobola okuyamba omuntu oyo ayagala okukyusa nga kalabye program Pakasa brandi ye yaliko waggulu n'egwa. Bingi mubitandika ng'omanyi nti omukulu ono agambye nti funa abakugu naye mbabuulire tojja kubeera ku bakugu nga gwe ekigenda mu maaso tokimanyi. Bw'oba olina omukisa okubeera okumpi n'awali kakolegi konna akasobola okukwongeramu katugambe oyagala kukola baking kakeeke yambaga ogireeta yonna etonyolokoka eringa etuyanye kati ogenda okole ki gwe kennyini weeyongereko omutindo endabikayo enjogerayo ne byewasoma kibeere nti ekyo ekintu ky'oyagala okukola kati okyekakasa. Buli gw'okola naye omugambe ebintu bikyuse so tokyuka bw'omu mwenna mubeere nga muli ku katrain kamu akabatwala mu maaso. Okay, omukulu Mwami Katerega nga tumaliriza program Pakasa okufuna obugagga nga nkozesa branding mu bizinensi yange ogenda kutuwaayo obukodyo 3 atumaliriza. Olwo yambuuza mukwano gwange tukola naye muna Kenya naye nga njagala kugaggawala koze ntya namugamba olina ebizibu by'omala because obugagga olina okuba nga olina solution gy'omala to a problem. You must have olina okuba nga olina solution ku kizibu. Tosobola kugaggawala mu ddiiru. Kati abavubuka bannange naddala abavubuka b'omugigi guno bangi. Njagala honorable tulina ekizibu kya ddiiru. Oh yeah. Yo. Era abasinga ssente bazikuba mu ddiiru abalala batunze mataka bagina engeri gye bafunyemu ssente kati ate ne balowooza nti bagenda kuzimba brand. Bw'oba olina omulimu gwonna gw'okola gwe address ti nze kola kino eno enamba nze gw'olabye olwaleero nyakwetaaga ky'okola atumbawumba ekisembayo Honorable yagende ku bannabyabufuzi kubanga eno ensi etambulira ku politics Yeah. be barolomodo baffe ate batutegeerera bubola oba teyasoma be bakola policies Kituufu. zetutambulirako. Omulanga gwenyinza obbawa balina okukolako research ensi zaffe zitambulira ku biki. Nze kugambe natambulako nengende Dubai nendaba nenkomawo. Policies zaffe zisentalingira ku bintu naye njagala nnyo batandika okutunuulira how better bakola policies eziyambako ensi ogitunda mu byetukola. Omulabi waffe owa program Pakasa Easter olunaku olw'enkya ogenda kugirya ng'oyize engeri gy'olina okwebrandinga gw'abadde tamanyi. Abakugu batunnyonnyodde ebintu eby'enjawulo ebisobola okutuyamba mu bizinensi zaffe. Okoze otya okwebrandinga? Okolaganye n'ani? Branding kyeki? Gwe yalina brand ey'amaanyi ate n'egwa nawe bakuwadde obukodyo okudda engulu. Batugambye empisa kikulu naddala eri gwe omuntu agenda okutandika bizinensi. Abantu bonna be bakola ebikyamu beetondere kubanga omuntu oyo ne waba nga si yakuwadde bizinensi omwana we mukwano gwe ayinza okuba nga yalina ssente zo. Naye nga mu ebyo byonna tuyige nnyo empisa mu kwogera nga bwe bagamba nti ensimbi gwe musayi gwa business. Communication oba enjogerezeganya lwe lujegere oluyunga eri bakasitoma abo abakozi b'okozesa abantu abagenda okusigamu ensimbi abantu beweegomba okubatuukako bakuwa obubaka obugenda okukyusa obulamu bwo. Olina okuba n'akawoowo mu njogera. Nkwebaza okulaba program Pakasa tukugamba kufuna bugagga mu bintu eby'enjawulo by'okola. Nkwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, wera.